It's a Weezer Maniza for she's representing. Happy this to everybody. Hear me sexy in the building. To Magaranya. To know alongside. You know, good life for life. Good life for life. Wizo oli live ku Rita Kagwa page. Abantu baffe bagamba kisebo. Abantu baffe Rita Kagwa, first of all, all the lavish show promoting Uganda music. Abantu for the UK, all over the world, thank you for supporting Radio Weasel. It's still Radio Weasel as in good life. And this weekend we're going to go to Chania, on the UK, London, and the case of Weasel Maniza Spice there. And this Bambunya. Let's celebrate life. Let's celebrate life. Radio life. Weasel life. Good life. Good up on yourself. And stop. Love. Fire. Those who say Weasel is not coming, Weasel Tajja, is right there. Bad man. Big money himself is right here. Yeah, I'm not going to do that. I'm going to sit here and see if I can turn that, see if I can console. I'm in the building. Yeah, let's party hard. Good lifestyle. Let's party hard. Good lifestyle. Non-stop. Check a V. Floor zero. Right. What am I meeting up with them? I'm meeting you. But the money is on the works. Yeah, hello, son. It's Hummer.
buntu bwange tuyinza okusasula Oh, the girls are coming though? Yeah, they're coming. Yeah. Do you want everything to be quickly when discussed? One more minute. Yeah. Yeah, it's not so bad. Ready? This one man is in the building. Yeah. Friday, meet and greet, red car party, welcome party. Saturday, showtime. Showdown. Easter Bash. Wizardmanism, Badman Killer, Good Life. He's here. Tell him. Yeah, Zimon building. Yeah.
bale manyi wanyogoga naye tewanyogoga nyo naye abenyogoga musiri ebyaffe naye nga I can see the love in the area everybody yomo are ready for the bash this weekend alo kirungi tuli abayimbi bangi nnyo era kyokukola yanako bbiri ng'akowa yagenda mubaka kyonna kyekusalawo naye nga respect to everybody awagira radio music. Yeah, big up on yourself. People thought when you come by yourself, it's not radio and music. Ekintu kikyali radio and music. Wrong. Yeah, yinza okuba tomulabawo naye ng'era waali wano visa yagifunye ne Slams Belly Festival. The feeling. Yeah, I feel him around here. Yeah. What should the people expect? People should expect the best because ngenda cause a lot of energy era balina okuleta ambulance. Ayinza okutwala abamu eddwaliro. Yeah, it's gonna be massive. Yeah, but I can say. You've heard it from the man himself. 31st Saturday is gonna be the last Easter Bash. History in the making. Celebrating the life of a legend. Yeah, radio. Salute. Salute. waliwo kyogamba ku bantu omwami gwe mulaba wano yaleese omwami Wizo yali behind all this omwami Jose Jobs abalungi gwe mumanyi nga Joseph Kiggundu era nga alina obugambo obutonotono bwayagala okubagamba abantu b'e London. Kyayagala okutegeeza abantu b'e London bwebale twesiga bankubira amasimu mangi abagamba ate banange Wizo tagenda kujja tuwedde ebiri e Kampala naye mbagamba Wizo muntu ng'omuntu abantu abalala ye nyini asobola okuba nga alina okurespectinga abantu b'e London tasobola kuva mu ggwanga ly'e London lyabadde akola naye Buganda wetaliiwo naye nga bwe nakyogera era kituukire omusajja wuno mulaba ate nekyamulekerawo okulya enyamawulire ebintu byamawulire ebimu mwe mwennyini mutandika obyegendereza omusajja wuno azze tumulesenge bwe ennaku 3 mubuzibu n'obwamutuukako olaba nti asaze wajja akole ki yakikube byatuukawo naye nga wammanga omusajja omujasu wafiya mu lutalo kitegeeza mbu bonna baddeyo mu paradisi nze kyannuma nnyo era kikyannuma mugana nnafa era kyannuma nnyo nga nva ewaka kuba twalinyange nakulabye wadde ku airport okyogedde n'ogamba naye kyansitrayikinze nnyo like okujja nti nga ndizeka okitegeera nga situkwetudde alina okuba nga tutudde tunyumya ebisimu byaffe ngaetwabinyumyamu naye nga as a man oba olina actually ye nyini gyali for believing in life after death ateekeddwa okuba nga kino kimusanyusa kuba teyandyagadde ate Buganda waatuule butuuzi kubanga abayimbi abasinga abasinga obafiira gwabadde ayimba naye abasinga bagwa n'eddalu nataddamu yadde okukola music naye what I think I want to make radio proud nejali era ngenda kikuba mpozi nekirala kiri kimu gyabagumya abantu beera nani mwenna expecting a show nti kulwange ngamba tebadde tennabaawo mu Uganda ne community tejja kuba nga yali ebaddewo ekyokubiri bamanyi nti omuyimbi ali tugenda muwa environment ennungi Wizo asobola okuba nga agenda kuyimba bulungi ab'Uganda batulaba ate tali yekka tugende tumiitinga abalala Kenzo bali in the building. Congratulations Kenzo. Actually, omanyi omusajja we bamwongerera omuyimbi omu e Kampala manager Sedra manager wa Kenzo wali omuyimbi omu e Kampala azalaazalawa nnyo ebintu byabamu bye bakola naye manyi ga Katonda ndozulula bwa fire simanyi tana congratulating muyimbi waffe ye yotegedde tukyamulinza aleka talina emojis okola lisiti sooka nawe welistinge ku bintu byo naye nga mu bulungi osuleka message tekakuluma tekiruma naye okatekayo ng'atalagi oyo nja mufiirako Sorry.
Era sinirabira omuntu omuterayo obubaka omuntu akola obulungi mwebaza Muniza 3. You are dancing. You have the pilot. La musique. Amakenzo akikoze Sorry? God bless you, brother. God bless you. Praise the Lord. Amen. Let me pray for you. You want to receive the Holy Spirit? Right now, I pray for this friend of mine. I just met him right now. I don't know who he is, but you know his heart. I just pray for strength. And whatever he wants to enter into, Lord, you will bless him with abundance. The Lord is saying He's ordained this for a long time. Amen. Thank you for it. No, thank the Lord, yeah? Thank the Lord. you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. It means a lot. Thank bless you too. Thank you. It means a lot. bali balaba abantu n'emitima emirungi si bali abata congratulating abannaabwe nga bafunye. Amma, thank you for the prayer, my brother. Let's go. Okay. Never come out. Come. Wait, of your The party is about to begin. In a few minutes, I will show you. You wait. You wait. Kadiang, okay. Let's meet the others. See you soon. Right, ladies and gentlemen, we've just been reporting at Heathrow Airport, receiving Wizo Manizo. We shall see you right at the other side of the airport where we shall be receiving other artists. We are signing out right now and we hope to see you this Saturday. Thank you. This is Boston.